ekyo omulungi akulaba. Okay, omulungi ali ku Tomusa Uganda ye channel yaffe ku YouTube. Tukwaniriza tukubuuzizaako nnyo etera okola kyamaanyi nnyo okubeera nga wekumira ku channel eno kubanga ebirungi bingi bigenda kubeera nga biyita bweyizi kyokka ate ng'oyigamu si kuseka busesi si kusanyukiriza naye nga mulimu ekyokuyiga ate era tukusaba okitwale kale buli lwojja ku channel eno layikinga vidiyo zaffe zisheyalinge ate otulekerewo ne comment kyokka tewerabira kutubuuza bibuuzo byoyagala tukuddiremu bwentyo nno twagguse dda n'omusumba Servant Hilary naye lwaki teweyanjula onyanyudde bulungi yenze Servant okuva wali ku Musiima okuva ku Truth Sets Free Ministries tuli munyonyo awo wetusiisira ssebo amazima gali kufuula ow'eddembe amazima gatufuula baddembe amen kakati nina ebintawaanya naye n'abalabi baffe bayagadde okumanya kino nze mbeera nga ndi mukatuliki ng'omukulu John Hill manye atambula esapulete muva akola bulungi abeera mukatuliki essaawa yonna kyokka aba atambula n'asanga omuntu agamba nti nze ndi mulokole namugamba alokoka kakati olokoka ddi kubanga bwotwalokoka tojja genda mu ggulu kakati kyekimu n'olaba nti n'omusiraamu naye ali eri n'omusiraamu agamba nti obukatuliki obwo bwolimu buli bwe buti ne bwe buti lwaki tosiramuka Omuseveni fide naye agamba yes Lukumani ali agamba tayagala na kuwulirira ddala nnyimba ze zeyayimba ayagala bazimuggyeko teri kwogera nti yazimba abaana ekkubo liriwo ettuufu eritwala mu ggulu bulokole busiraamu bukatuliki Museveni fide kakati neyanziza nnyo ssebo okusooka kwa byonna njagala abalabi baffe bategeere ekigambo kimu ekikulu omuntu yenna luddamu okwogera Katonda totawala na mussa mu bwongo obwo wabula imagininga ku Katonda ng'ekintu ekitasobola kujja mu bwongo obwo naye ekigwanire kussaamu ekitiibwa kikyenjagala okutuukako nti ffenna abaana b'abantu ffenna bwe tutuuka ku nsi kuno tutandika olugendo olw'okutegeera Katonda lugendo era nze tera nnyo okugamba abantu nga Bayibuli wegamba nti amakanisa oba emizikiti kiina kubanga somero skuulu obusiraamu essomero obukatuliki essomero obusevende essomero obulokole ngaffe masomero they are schools nga bwolaba omwana bwabeera nti bw'abadde asomera mu ssomero ly'egi nti tasomye bulungi n'omusana omuga nti akamutwaleko ku lyehuddo omuntu ne madiini bwe yandibadde tekiri mu lusozi lwonna obuzibu nti bwe twatuuka ku nsi eno amasomero gano gafuuka bizinensi kakati oli n'amanya nti n'okwenkuumira mu buyinza wabula okwenkuumira mu buyinza kwonna kulina kubanga olinyirira abalala gw'olage nti gwokola otya gw'osinga n'ovunza banno gw'osigale nti gw'essomero lisigalawo ne tuba mu competing okwandibadde okutuufu nga bula okw'amasomero nti performance eno ye yandisazeewo nga tetukaana na mimwa na kuvunza balala wabula performance abantu ne balaba nti somero gundi somesa bulungi abaana bayise mu P7 bali 10 kantwaleyo wange ekiddiini zaavaawo ne zituuka mu kuba nti nninyirira omulala mukwonjera muwaayira kino nno ntuuka ku nsonga ki nti bwe twazaalibwa ku nsi buli muntu yenna alina gye yazaalibwa ffenna tulina background zezimu kakati ate mu background zeezo olwokuba nsiba mbagamba Katonda yawandiika ku muntu yenna amateeka 7 laws amateeka gakwasibwa mu Musa 10 getusinga okutwala nga makulu gaali 10 amateeka ana ga Katonda n'omuntu oba omuntu ne Katonda amateeka ana agasooka esooka yagalanga Katonda wo ate tomugattangako eryokubiri tomukolanga kifaananyi kyole eryokusatu tokosanga linnya lye bubi eryokunajjukira olunaku lwa Sabbath ekyo kikwatagana ku muntu ne Katonda ago gage omukaaga agasigadde gonna kitaawo n'ennyo okumusaba ekitiibwa tobbanga toyenda katowayiza ga muntu ne muntu munne kakati amateeka ag'10 Katonda yakwata omukaaga aga muntu ne muntu munne go n'agawandiika ku mitima nakwata galyana n'agagenda ajjamu etteeka limu lyakusinza naga nti omuntu yenna mutaddemu ekirungo ekyokunoonya okunsinza wabula olw'okuba galyana kati omuntu n'atamanya amusinza ddi amusinza atya amusinzaawa afaanana atya obwo bwe buzibu kati awo eddiini weeyingiriramu okudifayininga omuntu Katonda bwe mba musinza ddi musinza ndi afaanana atya era eddiini zonna zirwanya mu mateeka gali 3 Katonda omu obutamugattako
okubeera nga tumukolera kifaananyi kyole tukosa linnya lye bubi na Sabbath bali awo mwana teri ddiini ekanya ku mukaaga gali aga muntu ne muntu munne gonna tugakkanyako nti agogoma ki matuufu kati obuzibu buli muganaana kiki enjagala okutuukako nti olwokuba obuzibu buli ganaana omuntu akolagana atya ne Katonda relationship y'omuntu ne Katonda eri etya afaanana atya omusinza ddi okola otya na biki byayagala kakati ekyo kyekidevelopinza amadiini gonna goolaba wabula Katonda yamanya nti gajja kubaawo wabula ye mentality gyalina bayibuli gyejuliza nga erina kubanga masomero gabeerewo mangi kuba wabeerawo amangi competition ebeerawo kakati ate competition yamba performance bwebeera nga eri healthy naye obuzibu twatuuka eno nefuuka business competition nebeera nga tekyali healthy kiki enjagala okutuukako nti buli muntu alina gye yazaalibwa omuntu yazaalibwa e Mexico yazaalibwa mu Katoliki typically obwekirewe Brazil South America omuntu yazaalibwa Middle East yazaalibwa mu Buwarabu typically omuntu yazaalibwa mu Roma yazaalibwa mu Katoliki typically Italy awo obo kitegeke jemirandira ze roots omuntu yazaalibwa e Buganda yazaalibwa mu Busamize obo kitegedde kubanga ebyensinze yali liddawa obo yazaalibwa mu Africa ne kalibira Buganda jimmanyi bo baali tebalina madiini wabula ekyamazima kiri nti nabo baali banoonyani Katonda kubateeka ery'okusinza libalimu nabo banoonya kakati akati abagakekaliwa bwe tumaze okutuuka eno kyobula nze mbula njiri ya bwakabaka bwa Katonda the kingdom of God nti abo bonna boolaba bakyafugibwa etteeka ery'okusinza era bali wakati w'amateeka gali ana genkunnyonnyodde Katonda afaanana atya tumugattako tetumugattako erinnya lyo lyeriwa tulikozesa tutya ye Sabbath olunaku lwasinzibwa lunaku ki wali akatonda kakati kinja kutuuka ku kyekiriwa Katonda sekitiibwa mu roots emirandira ekitegeeza nti naffe Abaganda abasamize bw'oba omusamize omutuufu oba ojja kgenda mu ggulu awo wenjagala okutuuka Katonda sekitiibwa mu roots kubanga amanyi gye wazaalibwa oba okitegedde naye bayibuli eraga nti Katonda n'alonda eggwanga ku nsi kuno kwonna bwe yalaba abantu nga bali mu nsinzi era tegereka naye nga banoonya ye naye nga engeri gye bamunoonyamu gye batanategeera buki bulungi bayibuli egamba nti n'alonda omusajja ayitibwa Ibulayimu yamulonda Mesopotamia basamize ku ngwera yamusanga mu bibumbe ng'asinza naye omusajja ono yali asinze ebibumbe Ibulayimu ng'alina okuyaayana okutegeera Katonda obwongo bukyali open ayagala okufuna ebipya era akkiriza nga Katonda akyalina bipya nnyo eri abantu ebipya ebirala agate kubyamanyi Mesopotamia it is typically basamize ne kitaawe yali musamize tiriyo nakubuuza era yava mu tempo z'abasamize ekyo abasoma bayibuli gandu research ojja kukizuula gyava nafuuka namuyitayo namuyitayo jjajja w'abakkiriza nga tannamuleeta eno kubanga era bw'oba omusamize ng'oli mukkiriza 100 ku 100 toyinza kubeera akulembera bw'abanga musamize 100 ku 100 naye ng'ayaayana nga tali contented abo Katonda bayagala Katonda ayagala omuntu oba oli Mukatoliki oba oli Musiraamu oba oli musamize but don't be contented mu byomanyi by'okola otya byomanyi kyembanatandise n'ekigambo ekigandi Katonda munene tumuteeka mu birowoozo byo buli kaseera ng'omunoonya okumusinza suubirayo ebiki ebipya kati Ibulayimu muwongo bwe nobona yali musamize naye ng'alina okuyaayana okumanya ebipya kanaga nti ekyo kyenjagala njagala embeera y'omuntu akkiriza nga Katonda munene okusukka ku birowoozo byo oba okusukka ku bataata be bebamanyi kwegamba mu bufunze Katonda yasigula Ibulayimu mu busamize exactly olwennono eri ey'okuyaayana okwongera okutegeera Katonda ye kyasamira mbu fashion nga bula kati abantu musevenize walinnya Mukatoliki walinnya Musiraamu walinnya olwokuba yafuna erinnya talabosi nabekindi fashion tukola bwe tuti tukola bwe tuti ebyo Katonda tebimukolera ekimukolera muntu yenna waali naye ng'alina okuyaayana okwongera okukuzibwa mu kutegeera Katonda kubanga we grow in faith we don't fall in faith eddiini yayigiriza abantu titugwa mu kukkiriza tukula mu kukkiriza awo no kati abagawe kali kiki njagala okutuukako nti nabwe ekityo Katonda ayita Ibulayimu n'amuga nti kati kujangu nti ennono eyo gy'olina olw'okubanza ni Katonda munene ate ng'olina ennono eyo okukkiriza nti buli kaseera asobola okuleeta ekipya nga kungubaga bwa Uganda buli kana Katonda akola bipya n'amuyitayo Ibulayimu najja n'ennono eyo y'okuyaayana okuyiga ebipya era Ibulayimu yamwe ebikkulirako bitono ze byemmanyi Katonda Ibulayimu bw'atuulabuze mu nnyo ya Katonda olwaleero bw'azuukira kamunye ku Yahwe yakuyita atula butuuzi ne musomesa mba musumba we naye olw'okuba yalina okuyaayana okutegeera Katonda zeal that desire for knowing God kanamuyitayo Ibulayimu n'awulira eddoboozi kuba yali ayalina ebipya era teyasigala nga matidde nedda ebibumbe nga tebimpitanga kuba mu biseera ebyo bakatonda babeerangawo baali bakatonda nga balina babibumbe balina Katonda w'enkuba balina ekibumbe ky'enjuba naye ono yamuyita naddoboozi naye Ibulayimu olwokuba yalina okuyaayana okutegeera Katonda yawulira eddoboozi etaliiko na kibumbe n'amugobera Katonda enteekateeka ye bw'osoma bayibuli yonna ngifunza abaagala ebyawandiikibwa
nze byandikibwa nasoma Bible bulungi kama mpadde ekisana kati nkyagiyiga naye kati nzija mu osobola okutegeera ebirimu kati ayagala ebyawandiikibwa ontuukirira ajja kujja ku page aboze nja kubimuwa. Yes, kituufu omulungi ali ku Tom Sayugi teweerabira ku subscribinga ku channel eyo na ku likinga na ku sharinga videos ezo babo onyiga notification wali wansi wabairawo akade okanyiga buli lwe tuteekayo video empya naawe obuulirwako nti tulina video empya gye tutaddeyo n'oyanguirwa ogenda okulaba ku bipya bye tuba tuyogeddeko. Mulimu ebyokuyiga bingi, musajja wa Mukama omuwulira tava buvi mu bbanga n'abyogerako, alina lisaaki gy'akola. Ate era bw'oba ng'olina omuchallengingira jangu ku page wansi awo mu comment ogambe nti nedda Musumba awo tulimbye. Yes. Mbadde nkyagala nti bw'ayita Ibrahim olwaziire desire to know more. Ibrahim nga enteekateeka ya Katonda yali ayagala akola emmira abantu baali beerabidde Katonda afaanana atya tumusinza atya asobola kukola ki nga balina bakatonda bangi era nga Ibrahim yali omutuukako otya ye ayagala ki oyogera otya naye abamu basaddangana baana baabwe mu muliro n'amuwayo mwana w'emuliro abamu babateekanga ku misito nga yensinza ekola etya abamu wano baddayana mu Efesias bo baba nga mugenda mu tempo bagenda mu tempo nga buli omu yeebaka n'omukazi awo gwamandaya nga buli basinza Katonda ensinza zaaliwo nnyingi. Katonda ayita Ibrahim ng'ekimutta ayagala alaga abantu bwafaanana era Ibrahim ayitibwanga mmira endabirwamu abantu abalala bagenda okulabira era bwe yali amusuubiza nga nti ngenda kujjamu eggwanga era mu zadde lyo ensi yonna mwerintegeerera. N'ayita Ibrahim n'azaala Isaaka, Mira neewera abantu Katonda kati nga abantu babiri ku nsi Ibrahim ne Isaaka ne Sarayi. N'ayita Rebeka ne Rebeka yeegattako ne bazaala abaana ba Yakobo. Yakobo yavaamu eggwanga Isirayiri. Mufunze mbiyisa mu bwangu Katonda n'afuna endabirwamu ennene ku luno nga si Ibrahim yekka. Yezo balanyine mu Bayibuli baga Katonda wa Ibrahim, Katonda wa Isaaka, Katonda wa Yakobo. Kye bagamba kikimu mu biseera ebyo yali amanyi Katonda oyo yekka. Olwokuba yamuwanguzanga entalo yamugaggawaza Katonda bamutuma nti oyo nno Katonda wa Ibrahim, oyo Katonda wa Ibrahim. Ibrahim yalina Katonda naye Katonda ye muzibu nnyo kubanga akola kubanga abantu bedda balinga bonabusamize omusawo asinga okukola yabeerako nekiri bwe kyali. Kakati ayita Ibrahim afunyemu eggwanga Isirayiri. Kati olwo Mira ekoze eki egezze era Katonda yali ayagala okuva mu Kanani ne Yakobo okufuuka national god kwasooka okubeera personal god. Ibrahim ne Katonda personal n'ava ku personal n'aba homestead god kati nga wa family. Kati Ibrahim ne family ebyo bamanyi Katonda n'ava ku ekyo n'afuuka village god n'ava ku ekyo n'afuuka national god nga kati mu Kanani bamanyi Katonda wa Ibrahim. Kyobula Ibrahim yanunulako ne mutabani we Lutti abasoma Bible mukimanyi n'awangula amawanga 5 naye nga bo bali abasajja 312 naye ng'oli alina bakabaka 5 n'abawangula. Kati agenda okubanga mawanga agendolodde bunaga kati mu Kanani omusajja yalina Katonda wa Ibrahim yeewuunyisa. Kakati bamaze okubeera mu Kanani ebbanga eddene Katonda olwo takyagala kubeera national god ayagala kubeera international god. N'akozesa obunafu bw'abaana ba Yakobo ne batunda Josefu n'agenda n'atunda Katonda eyo gye yali mubimanyi bulungi afuuse prime minister akoze biki byonna ate n'abaana abayita Abayisirairi bonna ne bagenda e Misiri. By then Misiri yali empire. Kakati Katonda ng'akibaze omanyi empire kabaka ebintu byonna bituukira amawanga gonna kanamanya bwe nnyingira mu empire Egypt olwensi yonna egenda kutegera kubanga amawanga gonna we gakola gatya we gakuŋŋaanira bwe batwe bagenda e Misiri enteekateeka ya Katonda naye nga Mira bagendayo nga Mira ensi kwegenda okulabira ne bagenda e Goshemu era ebbanga ddona ne bamalayo ensi yalaba Katonda wa Yosefu ensi yalaba Katonda wa Isirayiri paka Mira lwe yafaafaaga nebbanga eddene. Katonda agamba yali abajja Kanani nti yagamba Ibrahim nti abaana bajja genda mu nsi eyabagwira bajja kumala emyaka 43 ekigera ky'Abakanani bano obujeemu bwamala okujjula mu kigera ekyo tukyogerako buli muntu amala kujjuza kigera okumuwa judgment ekigera kyabwe kirijjula nga ngenda basalira omusango mugenda kudda era mujja basaanyaawo naye ngenda bawa space basooke bategeere Katonda nabo mbatunze obulungi bwange era yamala emyaka 43 nga apromotinga obulungi bwe mu Kanani emyaka 43 nga apromotinga obulungi bwe mu Misiri. Katonda wemwagalira kakati at the same time bonna balina emyaka 43 bano baava eno 43 ne bamala eno 43 neri nga balese 43 nga bali balina 43 okubulirwa enjiri bwe balema bano bakomewo basalire bali omusango ng'ate balina Emisiri bamala 43 nga empire ne bagibuulira bwe biggwa naye esalirwa omusango ate n'Abayisirayiri balina 43 okwetereeza babeere Mira basalirwa omusango. Kakati yo Bible iraga ndi mu figures eze 3 Kanani Egypt ne Israel yakola ekitundu kyayo anagati fine ebbanga liweddeyo kati mu Misiri badde emyaka 43
n'abasali omusango era n'abasali mumanyi bulungi bayibuli basoma kuba n'abakoli omusango n'akwata abayise n'abagati kakati nno era mmwe bennyini bengenda okukozesa kuba nina n'okukola erinnya mu mulinda birwamu yange balina okumanya nti entebe ya Ssaabasajja eggwanga tolikwatako kati babbe nga bakubye Misiri eggwanga eddonde n'ekijweza mira bayibuli yawa n'ensonga lwaki yalonda Isirayiri nti be bakakanyavu ku nsi kuno akutegeeze n'olwaleero singa ekyo kiri mu bayibuli ate be balina okufuuka endabirwamu kubanga bw'otalonda bakakanyavu n'ojja obasembyayo bati bakyalokose bw'oba oyagala okuwangula ab'amaanyi oba okitegedde olonda munafu kati omunafu gwakuba ow'amaanyi omu ab'amaanyi batandikakati akasajja kati ekyo kye yabala n'atagala kulonda by'amaanyi Pawulo byagamba Kolinzo nti kubanga yalonda ebisirisiro eby'ensaaso az'abagezi kakati bw'alonda Isirayiri agikutte n'agitwala mu ddungu engeri okukakkalani nga bonna bakankana era bakuba amawanga mangi naye saagala wirabire ng'alonda ndabirwamu naye bano bonna balina ensinza zaabwe kyennayise essomero nga bonna banoonyaani Katonda naga nti okunoonya njagala nkukomye wano kati kambalage formula ku Bayisirayiri nga ye formula yemmira mwenna abanjagala mugenda kunsinza mutya bwe muti kakati eyo nvuddeyo okuba isole munene olw'obudde kakati olwaleero twogerera ensi bwefaanana era Isirayiri kano yagiye okubako nnyo nga abaga mwina kuba mmira mwina kulaga nsi bwefaanana ne balema mu nnyambala mu ndya mu mpasa amateeka gaabwe obukulembeze bwabwe byonna infacti bw'osoma Samwiri esooka essula y'omunaana ne basaba ne kabaka omuntu ate Katonda yali kabaka waabwe ne basaba kabaka omuntu era kabaka Sawulo ne bamubawa ne ba Dawudi bonna naye teyali nteekateeka ya Katonda yali agalayo kabaka waabwe bw'abeesibako Yesu n'atuuka ku musalaba n'afa n'akomerere last nail ne kofi n'agati kakati Isirayiri kemuganye okubeera endabirwamu ya Katonda nti ngenze mu mawanga kati omuntu yenna n'asalawo kyobula Yesu akola sirimiri mu Yokaana omusajja yamubuuza namuga nti naye kakati okusinza tugenda kukola tenaga nti kati nkubuulire nti Katonda ekiseera kituuse era kyekiro omuntu agenda kusinza Katonda mu Yerusaalemi yadde mu nsozi wabula Katonda anoonya bagenda musinza mu mwoyo ne mu mazima mu bufunze anywhere buli woli kati ne tembo gyolete Yerusalemu etakyalina makulu gwe gyoyita simanyi yawa gwomanyi gwe gyoyagala okugamba simanyi fi muziki gyokaffe buli yiri simanyi eserezi eriko ebintu bikyalina makulu kati tembo yenze ekyo kono yakisalawo kwasa Yesu yafa ku musalaba naga kati omuntu yenna oba waggwanga ki waggwanga ki bw'anaasalawo okugondera ekigambo kyange n'angoberera yagenda okuba yeekalo era agenda kuba ndabirwamu oba waawa Pawulo kyayigiriza mu Baluumi byasibayo ne Bagalatiya teriyo ggwanga teriyo mukazi teriyo musajja teriyo mwana yenna anaasalawo ano bagenda okukoleseza amaanyi oba Muwarabu oba si Muwarabu oba Muyisirayiri oba Musiraamu oba Mukatuliki yenna yeewaayo agonde ekigambo kye gwagenda okukozesa anti kakati awo wekituddirayo wali nti bwaga nti yenna yeewaayo agondera ekigambo kyange ekigambo kye bwe kiba nga akigondera ateekwa kumala kuba mulokole kitegeeza n'omusiraamu alina ekigambo kye si kirokole Katonda talina ddiini ekyo nekyo kakibagamba Katonda talina ddiini wabula Obukatuliki ssomero eriyigiriza Katonda Obusiraamu ssomero eriyigiriza Katonda Obusomereza essomero eriyigiriza Katonda naffe abalokole essomero eriyigiriza Katonda ne Judaism ssomero eriyigiriza ani n'abanankani n'abasamiza essomero era nabo banoonya Katonda okujjako ng'ogeze mu atheists abaga nti teri Katonda naye abasigadde bonna n'Ababuddhisti Bahinduzimu bonna amasomero aganoonya Katonda ekyenjawulo nga bw'olaba amasomero tulina essomero nga lya P1 bo babebi basomesa babebi waliwo nga bali batuuse basomesa ne top ne biki waliwo abasomesa primary waliwo aba secondary n'aba university kakati amadiini gaffe bwe gatubega waliwo eddiini nga yo yababebi omwana alinya musowaani ne bagijjawo ne bagamba omwana ono mweraki temwajjawo swali bagamba abakulu nga nayo ddiini nga bwe tubweyigiriza kati owa pifu n'agirinnyamu ne bamukuba embooko kati essomero exactly kati eyo lepo tukuze kati obuzibu bw'eddiini bwokka Katonda bw'agiinako buli bumu nti enteekateekayo ebyeddiini okuba essomero si kye bakola oli bw'abeera mu ddiini nga yababebi taata ne bw'oleeta eya pifu yesowaani asigala agirinnyamu kyagamba nti alina okusooka okusuumusibwa alina okuba nga Ibrahim kyokola ekiisa Ibrahim yagyabakkiriza not faith that mental desire to grow more that desire to grow more in God wayinza n'okuba waliwo ngawo abamusinga faith exactly mu kye baali bakkiriza mu kubona baali basamize bali platform emu kati ogamba yali asinga okukkiriza no waliwo bangi abalina bakkirizamu kati nabo basamize naye musamize naye ekyenjawulo ku busamize bwe ng'alina desire
bawude ekipya agandi ogambye otya yandi munange nabyekenneenya mulabika olina ki ensonga era Kurani egamba nti Ibrahim yatuuka n'okupreachinga ku bantu be n'abaga nti bannange Katonda muzudde Katonda ali omu nti ekyokubiri nti tebamugattako naye mumusinza ebibumbe Kurani ega nti baatuuka n'okukwata Ibrahim bamutte era yadduuka buddusi eyo Kurani naye yali agamba baali bakyali tebaagala kukula ate tebaagala kukula bannasale ate tebaagala kuvaamu ekyo nno kyekizibu ky'eddiini kakati olwaleero omusiraamu yenna asobola okugenda mu ggulu n'omukatoliki n'omulokole ate asobola obutagenda omusiraamu asobola okugenda agenda yafaanana omusiraamu yenna agenda nga byategedde ebitono oba ebingi abitadde mu nkola n'atafuna mukisa kufuna bisukka ku kiraasi mwali n'akoma ku ebyo n'abigondera n'atafuna mukisa kweyongerako busukka abo oyajja genda kubanga bayibuli egamba nti amanye ebingi alibuuzibwa bingi n'amanye ebitono alibuuzibwa biki kankubikire kambabikiremu n'omusamize kino kiwulire kuva ku nze ng'akutte ebyobusamize kubajjukira alina amateeka 7 ku mutima omusamize ekyo kyo tekiri okubuuza tekina ddiini ekyo kona ekikola buli muntu yenna azaalibwa alina amateeka omukaaga agakwata ne muntu munne n'erimu ery'okusinza kakati kyatamanyi kusinza atya ddi wa bikoze byatamanyi n'omusamize ng'akutte ebyobusamize ebyo bulungi n'atafuna mukisa nanyikira n'atafuna mukisa kufuna bisukka ku ebyo n'atafuna mukisa kubeera nga abuulirwa okubikwata Katonda ebisukkaawo ajja kgenda mu kyokka ekyewunyisa nze saavandi kama kwogera asoma ebayibuli nensoma Kurani nenkola research nengeza sibikola sigenda kugenda ekyo tekiriiko ddiini kubanga oba ojeemye bujeemu n'olwensonga eyo baliwo mubamanyi ebingi ate tobikoze kati nze ndi mujeemu oli mu P7 olinnya mu sowaani bayibuli kyeyigiriza nti amanyi amazima natagakola Yakobo kyayogera oyo mujeemu amanyi ekituufu ekyokola nakikola emujeemu n'olwensonga ekinyagala okutuukako kakati kitegeeza oyo musiraamu ajja okgenda kati atagenda atya atagenda ye musiraamu ategedde ebisukka ku byamanyi najja agaana okwongerako oyo ye naye aba afuuse mujeemu nga nze kubanga ategedde ebisinga ate n'atakola atya n'atabikola era Kurani erumiriza nnyo nti munoonyenga okumanya munoonyenga okumanya kubanga Katonda munene tujja tulegako class tujja tugraduatinga ki mpola wabula atusuubira okuba nti tukula teweerabira kugenda ku channel yaffe eya YouTube Tomusa Yugi era bw'otuukayo nyiga wali ku subscribe ojja kulaba nga akagambo kagamba subscribed olwo oba ofuuse member kyokka era n'akade kali kanyigeeko obeere ng'ofuna obubaka oba notification bino tuteeka vidiyo yonna empya omukulu obadde okyannyonnyola musiraamu ki asobola okugenda ayinza obutagenda mu ggulu tulabye agenda okugenda mu ggulu atagenda oba omukatoliki oba omulokole oba omusevenisiti oba omwagirikano oba judaisiti yoyo Katonda gwadde omukisa okumanyako ku mazima agasinga gabadde amanyi n'atagakkiriza kubanga amazima gonna amapya Katonda gabaleese ekyewuunyisa gaba galina bye gafaananya n'amakadde tebaayo nnyo mazima gajja noga nti kino nga tetukiwuliranga bw'obanga ozze weekenneenya ng'ozze ogulwadwetinga bulungi ng'oyise mu process entuufu naawe okizuula nti nekino nakyo kituufu kino kuba bw'okigatta nekino olaba nga kiki nga kituufu ate njagala abantu babikira amadiini gonna ge tulina wano gonna bw'osoma history gavudde mu kigambo kimu butaagala kukula nti omukatuliki bw'atandika kati sagala genda eri mu Judaism omukatuliki bw'atandika obukristaayo butandise kubanga bapeetero bali babayita people of the way abantu b'ekkubo be bapeetero era okubayita abakristaayo abatakkiriza bebatandika okubayita mu kifo ekiyitibwa Antiokia aziyagala okusoma ekitabo kyabikola batume bapeetero si be beyita abakristaayo abatakkiriza bebabayita abakristaayo nga baga nti bali Christ like bafaanana Kristo bukyatandika abali batakkiriza nga bayita bapeetero bo bapeetero bayita people of the way ab'ekkubo kwa Yesu yagala nze ekkubo n'amazima n'obulamu Protestants natandika tuli kwa Petero bapeetero bamaze okufa Catholic Church ekuŋŋaanya embeera yonna eyaliwo Roman Empire eganyiza abakristaayo basobba malawo naye nga ndera tukole ekiyitibwa eklezia abalondeddwa Catholic ebuna wonna fenna bwe tunaabeera tugatta amadini kuba tukayana ki tukole ekkanisa nga ebuna wonna eklezia bwetandika ekitali kigendererwa kibi newankwadde waliwo ebizibu byakyo byesiyagala kuyingiramu naye ebyo nga bimaze okukolebwa
Martin Luther avaayo abuuza ekereziya bannange lwaki abantu basaba mu Latini tukyuse Bible edde mu nnimi z'abantu abalala buli muntu asobole okusomera ki asomere olulimi lwategeera nibamuga nti gwe mukulu ssebo nti wano tewaliwo okukula njogera ebigambo ebitegerekeka okuva mu binnyonnyola bw'oba oyagala kunnyonnyola ebifo tetujja kikula bula fuluma okulotya ogende olwo batandika omuyita Protestant era batta bangi nnyo nti bawakanya omuwakanyi Protestantism etandika betwa Lutherans batandika olwo tuleeta n'obukristaayo bwaffe tugenze wano England amadini begaze ababaptist bazuula okubatiza okw'okunnyika bannyonnyola Lutherans na Protestant abalwo ne bali baganda edda ssebo ffe tubatiza baana ne tunnyika baptism etandika ekkanisa olwo nayo buli kyoleetayo ekipya gwe ng'ofuluma tebagala kwongerako tebagala kwongera gwe boleeta ekipya nga gw'ofuluma tuleeta Adventist bwe kiriba tuleeta ba Adventist bagamba boyamira baga nti waliyo okudda kwa Yesu Kristo omulundi ogwokubiri abaptist ne baga nti ate kati mugambye mutya kolotya fuluma kireeta abasevenisi bazuula lunaku nti olunaku olw'omusanvu mu wiiki ye Saturday era ye Sabbath olunaku kano lyemulirako bali ne baga nti katati mulese nammwe mukole mutya mutandise okuwabya terikula nammwe mukole mutya mufulume kakutegezeeko nanajja omupya nga alina kyaleeta ekipya era netujja kukola tutya tujja kufulumya eddiini wezito wezizze zikula era bwe bunafu bwa religion nti enteekateeka ya Katonda y'okuba nti eddiini yandibadde essomero nga buli kintu bwe kijja bakidisikaasingako ne bagana eddala kino ekintu ddala kiri kitya nga tewaliwo selfishness wabula okuyaaya n'okutegeera ani Katonda eddiini wezito wezitandise nolwensonga eyo omuntu yenna n'agenda mu ggulu agenda mu ggulu bw'abanga yafuna omukisa okumanya ebitono n'abigondera nga kyeyafuna yamanya bitono ajja genda wa bwe kiba nga yamanya bingi n'atabigondera oba wa ddiini ki tagenda genda mu ggulu ekirungi nze mmanyi bitono ate awaliwo akatiyabagana kabagambe toyagalanga okumanya ebitono kubanga Bayibuli eyigiriza bw'osoma Isaaya essula y'enkaaga olunyiri lwokubiri wagamba nti ekizikiza kiri ku nsi naye ekizikiza ekikwafu ennyo kiri ku baana b'abantu thick darkness eri ku nsi naye thick darkness ekizikiza zigizigi ate kiri ku baana b'abantu olunyiri lukwata ennyo negamba ekyo Isaaya nkaaga olwokubiri negamba ekintu kira Bayibuli yennyini negamba nti Zaburi 10:15 nega nti ekigambo kya Katonda tabaaza eri ebigere byange oli bwaga nti ekigambo kya Katonda tabaaza kiteeze eno nzikiza akwalaga ne Isaaya kyagala kuva mu nzikiza afune ekigambo kya Katonda ekyo n'ekimala Befeso 6 kutandikira ku 10 nti kubanga tetunegana mbinde musaayi wabula n'abakungana b'amasaza b'ekizikiza mu bakabaka buno era bannange muno mulimu sitaani atambula empologoma Petero kyagamba kati gatte ebigambo bino nze kennyini ndi muzibe nzijjudde enzikiza ensi mwendi ya kizikiza mulimu omulabe sitaani atambula ng'empologoma atali mubiri yadde omusaayi wabula emyoyo egy'omubifo ebya waggulu ne bandirawo ekintu kimu nti bw'obanga onaayita mu nsi eyo weetaaga ettabaaza ekigambo kya Katonda kakati kyenva nsoma ennyiriri nnya kakati gwetebereza nenfuna akakola kakabiri ngenda kamunyeenya kitegeeza kyokka oli agendisa atambula ng'empologoma kitegeeza embatoba ngenda okugenda empologoma emusenko ngendidde kakati ali beta yaliwa afuna omusana mungi ejjamunyala kiriire eddala kyonna sina kitaala tanuulu nga mbeerawo nendengera empologoma bannange muleete emiggo ekola etya n'olwensonga eyo gy'onaakuma era Bayibuli egamba eri mu Hoseya essula 4:6 Hoseya 4:6 agamba nti kubanga abantu bange babula era bazikira olw'okubula okumanya kankubuulireko omuntu yenna ng'agakuyita mu nsi muno ng'awangudde ate noonya okumanya making sure kubanga omuntu amanye ebingi olwokuba tuli mu nsi yazikiza olwokuba alina ekitala kinene kimwangula nnyo okuyita mu nsi muno ng'awangudde nti n'ekinnya nga kiri wali ng'atambula ng'alina omusana gwe munene akirengera kati gwakanadde oba otambula ogenda okutegeera nti kinnya ng'oguddemu nolwensonga eyo abantu mbakubiriza mwenna abakkiriza munoonye nnyo okumanya kubanga ekigambo kya Katonda ate gwe musana kati bonaana omusana omutono ogenda yensonga lwaki olw'okuba abantu baganya ekigambo kya Katonda n'ekiro kakikubikire amaka mulembe gwaffe gafaafaganye nnyo obufumbo ayo tulyogera ku bufumbo wano waliwo abantu abagulindiridde bangi nnyo tujja gugendako tuguwa obudde tugusensule lwe tulyogera ku bufumbo obufumbo bufaafaganye ekyokubiri abaana baffe bafaafaganye ekyokusatu bannabbi b'obulimba beeriisa nkuuli omuntu yeebuuza kakati bannange kati omutuufu ye yaliwa ye ngenda kuddawa kubanga omusana oguli omuki mutono
abantu bafaafaganya ebyenkulaakulana osanga bavubuka nga wasubira okujja sente betting kani imagine kati gwe kankubuuze waliyo omuntu akola bizinesi nga akoleddeko okufuna simple logic waliyo omuntu ateka bizinesi nga akoleddeko okufuna aba ayagala yafunemu kyokka wewunyi n'atuuka okukuguza endowooza eno n'akyusa ebirowoozo byo nti yateekawo bizinesi ofunemu. What kind of madness? Ekizibu bwe buzibu w'amaaso bwegayita ekigambo kya Katonda kitono mu bantu yensonga lwaki kati n'endaba y'ebintu yaki yanjawulo olwali n'avayo binanya ku TV nanga nti okuli ebisiyaga kiryokke. What can you imagine? Katonda yatonda abantu omukazi n'omusajja for procreation tubeere nga tusobola okuviisaamu amago ffe ffennyini tweggyemu kopi waliyo omusajja azaala. That is madness. So kati ebyo byonna ekireese ekyo kwe kuba nti omusana muki mutono. Kakati kyenva ngamba nti omuntu yenna ssebo era tewenyumiza kumanya ebitono manya bingi newankubadde bajja kubuuza bingi naye kirungi kiri kimu ojja kuba obimanyi nno badde ngamba kamanyeko obunyiriri bwange bubiri busatu ojja kuba mu binnya ntambule n'obwo kakutegezeeko America ebyafa biraga wetwogerera kati nti out of every 2 marriages 1 is expected to get divorced. America today nti mukanisa bwengatta abafumbo bamiru pay a bill emu sure deal bagenda ku divorce mu bwangu ddala kati kiki kitegeeza buzibe bwaki w'amaaso. So singa ekigambo kyagala kyatuyamba okutegeera ne tukyewa n'omanya nti ebintu bikola bwebiti ebikola bwebiti ettabaaza mu byenfuna ettabaaza mu byobulamu ettabaaza kakutegezeeko ensi etandise okufuna endwadde ezitaliiko na ddagala lwa nsonga mu buzibe bw'amaaso ng'ezimu zibulenda mu kulya. Ni Bible eri specific nayigiriza omuntu nti lya bwoti tolya bwoti ebyo byonna ze tuyita health laws mateeka ga byabulamu naye omuntu nanga nti zisijja kukola. Bible mulimu ebyokulya. Yes the health laws Bible ate mulimu ekitalimu olaba mulimu okusima toyi nga lunyiriri timusimenga toyi kakati ate okubyokulya Katonda kyatayogera ku nyambala yayogera ku ndya yayogera ku bufumbo enkuza yaba buli kintu kyonna ekikwata ku muntu buli kintu kyonna n'okutuuka kugamba omuntu nti musimenga toyi n'olwensonga eyo Bible terina kyetaliyo wabula musana ugenda tuyamba okuyita mu nsi muno nga tuli wawa bwetwabadde tutandika wali twakonye ku mukolo olw'okumala yava mu bukatuliki n'asala nadda mu busiraamu ng'anoonya kumanya nteebereza alina byeyamanya byeyali tamanyi wabula ate ekizibu kiri kimu n'azuula nti essomero liri gy'alaga lisinga ku gy'abadde wabula ekizibu kiri kimu osobola okumanya obutamanya kiba kitya bw'ova mu ssomero eririna standard yawaggulu n'odda mu yawansi ate olwoba omanyi butamanya kyetaaga nnyo okumenya kyo. Yesu yagamba ng'ekkanisa yange bweri oba yaffe beeya Katonda bweri egamba nti truth sets free. Amazima bwe mulimanya amazima gali bafuula baddembe. Yesu teyagamba nti bwe mulimanya mulifuna eddembe osobola okumanya obutamanya wabula Yesu yagamba bwe mulimanya amazima. Kakati nga tonnaba kulowooza kumanya nti olina kyotegedde making sure nti kyotegedde ge mazima. Ate kati amazima kyeki? Amazima ye information ya creator. Omuntu yakola essimu eno yalina amazima kuyo. Abasigadde ffenna abatagikola we have experiences and thoughts and ideas. Abasigadde ffenna amazima kuyo yenanyini kugikola. Kakati omuntu yenna ne baba yagiteekamu akatubega nga buli abeerewe n'atulaba tetumanyi okitegedde era yamanyi nno bwekola ekola etya yamanyi nno bweri ate yateekawo nenno yagizimba atya. Exactly. Kati omuntu yenna ayagala amazima weetaaga gajja Katonda. Kakati mukulu Lukumaani simanyi bwabanga amazima gagamba nti yategeera yagajja ku kigambo kya Katonda. Okay, ndooza nga tuli mu katundu kaffe akasembayo nga twolekera okumaliriza. Tugezezaako okutegeera ani agenda okugenda mu ggulu ani atagenda kgenda mu ggulu. Munnange no naawe omusamiza ali eyo saaba nti akkiriza nti osobola okugenda mu ggulu singa ebyo by'omanyi obiteeka mu nkola ate singa oyongera n'oyaayaana okwongera okunoonya Katonda okumumanya kituufu.
singa byamanyi abissa mu nkola kuba alina amateeka musanvu ku mutima. Ekyokubiri najja afa nga tafunye mukisa kutegeera bisukka ku byamanyi. Kati oyo alaba bino kati olwedde yo tajja kugenda mu ggulu kuba amaze okufuna ebisinga ku byamanyi. Kakati it is too late. Bw'oba obadde olaba kati kitegeeza ofunye ebisinga ku byomanyi. Kitegeeza olina okuyaayaana n'obinoonya ate n'obissa mu nkola. Kati adisqualified kati mu basamiza balina okugenda. Oyo yekka atanuma kufuna mazima gasinga ku gamanyi. Kati nno servant alubasuddemu mwabadde balaba kubanga abongeddeko ne mumanyi ebisinga ku byo mubadde mumanyi. Kati bwekuba kubuuzibwa mugenda kubuuzibwa bingi. Ekateba kakoze nno okubiraba. Naye tokoowa era subscribinga, likinga, sharinga, nyiga akadde kali notification ogifune buli lwetuteekayo vidiyo empya. Mbadde nno n'omusumba Hirale naye nga tayito yomumanyi ennyumira nnyo sooka ogiddemu ogibabuulira. Eya servant Musiima Hirale. Era yagamba mbu ewuwe talina church wabula alina ssomero. Mbwera bino byenabumuwulirako byeyagamba naddala omulundi guli nti singa omwaka gugwakolinde njagala ofuna olunaku lwomuproguramu tukikwate mu kyaki wabonaga nti mbu abantu bajja okgenda okulowooza nti oba oli awo twogera byanjwanjwa nga bwoleeta emiramwa gino abayizi bajja kubeerawo tukukkiriza okubuuza ekibuuzo nga kamera yeekwata lwetuddamu kati mbiddemu nga ne audience bategere ddala nti simbu kuba mbu mukyamu atazodde kujja afuna omukisa oga nti nga lumwana ku seri eri bwe twakyalako mu ssomero eryo. Era mbadde nyinyonyola nti ye agamba nti singa omwaka guggwako oba ebiri emyaka esatu tamu ya myaka esatu semester graduation myaka singa emyaka esatu giggwako nga bw'owajja bw'okyali tosinzeewo tolinnyewo wadde step yonna tograduatinze kubaako kyomanyi kusinza wenkusuubira nanze omusomesa nga nkugoba bane ngobera ddala era bali mu class kati bakimanyi nsumba ekimu ekyekumi ogenda kukijjawa anti ziri school fees kakati nze ekitundu kyekumi saagala kukitaayiza kuba school fees kansomesa abaana bano bapafominge bulungi bajja kuleeta bajja okusasula school fees sina lwaki nkutaayiza mu class nkule school fees ezobwere yosi ssomero ddungi essomero ttuufu liri nti abaana era baliyo bakimanyi era boonajja ssebo nja kubabuuza nti pozi wantuliwo emyaka emeka bajja kuddamu nga sinze mbagambye kozi bagiggwako tukolaki nga bakuddamu nga bakugamba bino si byakunnyonnyola nze emyaka esatu ng'oli ku bigere byange nkusomeza mu klasi yange bw'otakyukako nga bwe nkusuubira katonda bwakusuubira kubeera nkugoba kuba amasomero mangi gendako mu ddala. Kaakati kambuuza ekirala omuntu bwajjewo gwe nga bw'olitwalanga essomero wewaawadde church naye gwe level kwogitwala nti ssomero omuntu alina okubaako byayiga si kubeera mu kkanisa obulamu bwonna nga talina kayize. Kaakati singa nze saagala kuva mu bukatoliki nzikirizibwa okugjewo naye njiganga wenzirayo ewakatonda wa ssebo ab'emidaali batudde muli janguyo bane saagala mbaga ebigambo ab'emidaali batudde muli fe abamu nno twagala okujja nga twambadde empale zaffe ng'abawala kaakati togenda tukola ng'abawala batya abawala ngajini eriko neddamage nze gennyini nagambye nti kano takubuuza byotamanyi bw'abanga zze nga tabimanyi that is okay kaatuulaayike ndyoke era bwe manjagala nga njagala ogiveemu nenga nti nze gamba kennyini negala naye olaba nti wano mu ssomero lino nti olwokuba essomero liba uniform nti uniform tejja kukola etejja kukola wali lisomero nabagamba bulungi nyeera ngobera ddala kakati kitegeeza ate nze nsalawo ababeeramu n'abatabeeramu kuba nze musomesa n'omwoyo mutukuvu n'olwensonga eyo ebyo tujja tubiteesaako basically empotama era nze n'abentalabuuso ojja basangayo kambategeezeeko twagala okuyiga Katonda. Nze siri ku ddiini ndi ku ssomero omuntu ategere Katonda we amwagaza ki lwaki yamuleeta ku nsi kuno bw'ava bw'anaalagawa buvunaanyizibwa ki bw'alina eri abantu abalala alina kweyisa atya alina kwamba byonna omuntu ave mu ssomero myaka egi nkakasa nga mba nkutikkira era ng'ogenda kufuluma infact si kufuluma practicality njagala mu kkanisa emyaka esatu ogiggwirako ngwena kyokoze mu kkanisa ekirabika akati nkakasize ddala bulungi nnyo ti bw'onaagenda ku mulimu gy'oli osobola okukiikirira Katonda abeere endabirwamu kuba yenteekateeka ya Katonda. Ebirungi biggwa byokya amanya n'eddoboozi Director Tomusa naye nga gali gennyini ageeka musaazi Tom nkola videos
nabagamba omulundi guli nze nno Katonda yagenda nampa byonna bwe natuukawo ndowooza yalaba nga natuukayo nga ndikyaliwe nnyo naga musaaza otuuse owange nti gwe sirina budde genda wali ku lwaniko byonna nabyagalamu amagoba bayibuli egamba nti gwe yawa talenti 5 yayagala 10 bwe yawa 3 yayagala 6 owemu yagizika kale gwe wewana ennyo ne gonna amagoba agagala mpozi nangantu kambategeeze True Sets Free Ministries kambalagire were botuka ku Lwasa Munyonyo Road Munyonyo Salama botuka ku Lwasa noyita waliwo ekikuba ekikira bakita kyekabuuma botuka wano bobuza baboda ekkanisa nene ddala nobagamba nti ekkanisa ennene owa True Sets Free Ministries ennene ey'omusumba omuto young man basobola okukuleetawo ku bodaboda awo tubeere buli Wednesday okuva ssaawa 10 mpaka 12 Bible study n'okuva buli Friday okuva ssaawa 10 mpaka 12 ne Saturday okuva ssaawa 2 ku makya mpaka ssaawa 7 olwegwe tugenda tukyalira ku bantu ku Saturday wetukoma Sunday tubeerawo kubanga olw'okuba some twagala kulwana nanzikiriza zammwe omuntu asobola okumanya liri some twaliteekateeka twagala ne Sunday ogende bulungi mu Katoliki bookola otya osabe bw'olituuka ku ddaala ery'okutegeera okusinga obutegeerero oba wali bayo ebipya olibitegeera kale no tuli organized nzakyewe nti twabafaanako tumanyi bulungi twagala tubakalubirire musaba lwakumeka tubeerawo Wednesday okuyiga liri somero Wednesday okuva saa 10 mpaka 12 Friday okuva saa 10 mpaka 12 ne Saturday okuva saa 2 kumakya mpaka saa 7 olweggulo tukyalira abantu bali ku kitundu okuyita abayizi abali okubategeeza waliwo essomero kati Sande tubaawo era Sande tuba bakubaawo tujja kuteekateeka olweggulo okuva saa 10 mpaka 12 ku Sande bwe tubanga tunatuka okuteekateeka twaga tuleka obudde bwammwe buno bulungi mufiiringe bulungi nti muli mu ssomero so si tubavuga tutwale mu kiyumba tubayingize mu kiyumba twagala olweddembe ng'otegedde nti ssomero ngogobe bulungi ng'otegedde nti wajjaano muzanyi kale bwe bityo bwe bibadde tugenda kusinkana omulundi oguddako tewerabira kusubscribinga ku Tomsa UG onyiga akadaako osharinge olaikinge kale tusinkana omulundi omulala bye bye